mwana yaleeta sound ngende okay tubaniriza olunaku olwaleero bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo ku mutimbagano abazze okulabika nti mukikyalirako okutunaazaako ku nnaku olw'eggulo enjega yatugwiridde wano mu bitundu by'e Makerere Kavule. Abangi amawulire mwagafunye olw'omuliro gwasaanyizzaawo ebintu ebisoba mu bukadde n'obukadde obw'ensimbi. Naddala ku mutimbagano okwo mbadde mutera kuwulira nnyo Apple Furniture Makerere Kavule olw'ebibajje byabadde atunda ne services ennungi ne baddukiridde ab'enjawulo. Ekyennaku ekiriwo nti tuli mu nnaku nti bizinesi yaffe etugatta ffenna abatunda ebibajje muli Apple Furniture nnaku lw'eggulo yasaanyeewo mu Makerere Kavule. Ensonga lwaki tuyise olukuŋŋaana lw'abannamawulire twongere okutangaazamu ku nsonga ezimu omanyi buli omu ali ku mutimbagano ayogera bibye about the brand Apple Furniture. Buli asanga ayogera kyasanze naye njagala ku bigambo egenda okwogera olunaku olwaleero okuva ew'omukyala CEO Apple Furniture okutulambika obulungi ekituufu kikyatuuseewo na kiki ekiddako na mbeera ki gye balimu ng'abakola ebibajje okusinziira ku muliro gwakute olunaku lw'eggulo mu mbeera eyo yonna. Sigenda kubanga nandagga nnyo wano wendi n'omukyala Apple Furniture CEO Apple Furniture agenda tubuulira embeera gy'alimu si nnungi kutwalira awamu okusinziira ku mbeera gye tumumanyiddemu n'ekifaananyi kye mulaba essaawa zino. Embeera si nnungi. Njagala sooka atubuuzeeko abatulaba okwetooloola ensi yonna n'ensi ne ku mikutu egy'enjawulo. Sanyusa okukulaba nnyabo wadde tusaba obuuze ku batulaba ku mikutu gino egy'enjawulo. Naye nsanya Tiroshi mbalamusizaako mwenna. Amanya gange nze Apple era nga nze CEO wa Apple Furniture. Okusooka kwa byonna tusobola okusaasira kwange eri ba bizinesi bannange bonna abafunye obuzibu kuba bawererako ddala. Ekifo ekyo kibadde kibalirwamu abantu ababadde bakoleramu nga basoba mu 1,000 nga balina bizinesi ez'enjawulo. Abamu tuli nabo mu furniture, abalala batunda mmere, mulimu kyaki, mubaddemu abalunzi nga balunda ebintu byabwe. Gende maaso. Tugende maaso. Tufunye okugezesebwa okw'amaanyi okuwererako ddala. Era nga tusaba bonna bekikwatako otukwatirako mu budde buneeno kuba abantu bangi abafiiriddwa. So embeera bwetyo bweri okutwalira wamu. Bwe twabadde tuwulira ebyogerwa nti bizinesi ya Apple Furniture yonna esaanyeewo ne ku mutimbagano okwo kwonna okwetooloola ku mikutu egy'enjawulo. Buli kimu kyaweddewo. Workshop gye tukolera era mwena mukimanyi nti no workshop mwe muva ebintu era workshop weba teriiwo edduuka terisobola kukola ki. Basooke baggalewo abantu galawo mwena nga bwe mukimanyi nti omuntu nga talina workshop so aba na dduuka.
workshop we wakolerwa emirimu gyonna egireetebwa ku dduuka. Mukama yasaasidde nti nno gwabadde gula katontuka ku dduuka naye tegwakoze eki tegwatuuse. Workshop eriraanye edduuka we riri? Eriraanye naye erikakaba akatemerero katini. Waliwo abantu bangi nnyo abakolerawo awo akatemerero katono era it is a walkable distance ngawo. Simanyi oba mwagenzeyo batyo mwagenzeyo. Twayiseeyo ko naye tujja kwongera okulaga abantu embeera nga bweri. Era omuliro gwatandise ssaawa nga kuba nabaddeyo nze nabadde munda. We gwatandikidde obaddewo? Nabadde munda. Nabadde munda ddala. Zabadde ssaawa nga 6. Kuba twabadde tuva ggula ngoye ze tugenda okukozesa entebe nga tuva ggula matiriyo nga tulina oda z'abakasitoma eziwererako ddala ze tugenda okukola ki otandikako okukola. Abantu bangi dibosha batubanja ebintu bawererako ddala. Ababangi tebabalika oda ze tulina nga tubadde tuguza ebintu nga tugenda zikola. Kati essaawa eno omuntu yakuwa ssente tosobola mugamba mbu sigenda kuwa bintu byo. Kubeera waliwo eyampeereza message n'angamba kansobera entebe zange teziyidde. Nadi njogera ku manager Eggulo ng'atugamba nti waliwo yabadde abanja ebintu ng'omuliro gukyagenda mu maaso. Nga tolina kyamugamba essaawa zino. Kitegeera. Twabaddemu mu munda nga tugenda mwalabaddemu ne orders ze tufulumya. Nga tulese emmotoka ku kkubo tutike orders zikole ki zijje ku dduuka. Naye twabadde tukyatudde ne tuwulira enduulu wabweru. Omuliro gwakwatidde kitegeeza mu ddakiika we gwakwatidde? Nabadde munda. Wabadde munda? Nabaddemu. Gwatandikidde sayidi ki? Waliwo neiba waffe eni wasooka gye gwatandikidde. Tugenda twafulumye okufuluma wabweru nga buli wamu watandise okukwata mu ddakiika 2 wonna ne wakwatira era nze nafuriizinze nakankanye nga simanyi kiddako nga ndi awo era Mukama yannyambye. Asikaali wange owa wano yazziba amusidisi najja nankima. Kituufu kyo nga siri bulungi. Emaali yakutte omuliro ng'olaba bw'oti? Banziggyeyo kubanga nadde sikyategeera kubanga nabadde nkima ebintu by'abantu nga bonna bampa ssente zaabwe. Ebirala tugenda bikola material yonna yonna omuguzi okedde ku makya mubiguze mugenda kukola bintu by'abakirayanti. So ne banziggyayo ekyaddala sibitegeera era mba napostinzeemu ezira manager wange yazipostinze kubanga nze nabadde nga si birungi. Kakati bino byonna bibaddewo buli kimu kisaanyeewo. Abalina oda zaabwe essaawa zino bali mu kubanja baagala bintu byabwe. Apple Furniture ki ekiddako? Kyamazima badde mbasaba batoyo obudde butono. Kyamazima nange simanyi kiddako essaawa zino era tubadde tukoola ab'obuyinza basobola otuyambako mweno embeera kubanga wabaddewo abaana bangi ng'ogiko Apple Furniture nga bakola mmere ya leero nga baddako zitagenda kukola ki tagenda kulya. Tubadde tulina abaana bangi betuwa emirimu ng'omuwa n'omugamba genda okole nga ye olunaku lwatakoze tagenda kulya. Nga kugamba era bosi wange mpaayo omulimu bosi wange nakamaze era bw'oba tomuwadde tagenda kulya. Kati waliwo bw'oba wawadde bakole kati ebintu byabwe byayidde twendegenda mugamba mbu mpa ebintu byange oba mpa ssente zange nga naye yafiiriddwa. Abaana bakabya amaziga mwabalabye. Amaziga twagakabye ne gaggwayo. Twagakabye ne tuzirika ne gaggwayo. Twakabya amaziga ne tuvaamu ate bulwadde. So bonna basobola otuyamba ab'obuyinza. Abaana bangi bafiiriddwa ebintu byabwe basoba mu 100. Waliwo kyaki, waliwo abalunzi, abakyala b'emmere bakabya amaziga, abatunda emmere babadde baguza, abantu abatunda engoye, abatunda sponge. Banange mumanyi ekigambo kye bayita sponge bwe kikwata omuliro olaba omufaliso gw'ewaka gwokka osobola oteekako akabiri ne kakoleeza ennyumba yonna. Abantu abatunda sponge
abatunda engoye abaana bangi bafiiridde bambi ebintu byabwe naye nga ekyennaku ekiruma nti tetumanyi muliro gwekyakoze eki kyavudde kwavudde tetumanyi omuliro gwatandise gutya era gwakomye oba ani yagukoleezezza kyekinnaku ekiriyo naye tusaba bonna bonna bekikwatako abasobola okudduukirira embeera eno batuyambe ng'era nga tusobola okusasira kwange eri bonna bonna buli ssekinnoomu yafiiriddwa ekintu kye nti bannange tukwatize wamu tusabe obuyambi ate era n'abantu abasobola otudduukirira batukole ki batudduukirire mu mbeera eno bakasitoma baffe bonna bonna abatubanja orders wadde tusaba batuwemukko akaseera akatini ate tulabe ekiddako bino byonna bibeerawo bizinensi zino oluusi zibaamu losses nyingi tulina kye bayita insurance company eri insured obadde okyali mu process kati abamu biseera ebisinga bizinesi tuzikola naye si buli ssente eyaffe nti yebeera mu bizinesi ogenda owulira tulina kino amabanja bikoze bitya ng'oggyeko bano abatubanja ebintu byabwe essaawa zino on your side temuyina ng'oggyeko amabanja g'ebintu byababanja temuyina mu mabanja malala era nga bizinesi zonna weziba oluusi kiba kizibu nnyo nnyo okukola nga tolina era tubeera ne loans mu bbanka ate ng'olina osasula ate nga n'abantu bakubanja ebintu era abantu bangi balina looni naffe tulina looni mu bbanka looni mu bbanka okulwaninga bino ebintu kati awo kitwebuuliza bwetwebuuliza abatulaba ab'obuyinza abasobola okuyamba mmwe abafiiriddwa ebintu byammwe message ki gye mubaweereza njagala otunule bulungi mu kamera zino oyogere n'abantu abo abatulaba ssaawa zino bonna bonna bekikwatako tulina neighbor waffe wali minisita Nabbanja tulina abantu bonna bekikwatako buli anaawulira omulanga gwaffe tusaba tudduukirira mukana akaseera yenna anasobola otuyamba natutuusiza eddoboozi weitatuuse tuyambe kubanga ekyamazima tetumanyi kyetuzzaako tetumanyi kyekyakuddako essaawa zino tulingayo mutulaba mazika go twagakaabye buli kimu twakikoze naye tegagenda kuzza bye twakoze eki twafiirira wetukolera ab'obuyinza mutuyambe mutwatireko mu buno mukana akaseera akatali kangu akukugezesebwa okay mbadde njagala atufuneko ku manager oyo manager njagala atandike n'erinnya otubuuzeeko otubuulire embeera nga bwe yabadde naki kyemuliko essaawa zino naye kamera zino muzibalansingi waliwo kamera eno ogenda kutulamu bwoti katini bwoti ngaofeesinga mbw zonna ozibalansingi okay amannya obuzibu obwavudde ku muliro twabadde ne boosi wange ono twabadde tuli munda twagenza okulaba abantu bakuba enduulu bagamba bannaenvuga omuliro gutandise twagenza okulaba nga gutandika dakika nga 2 dakika 5 nga gusaasaanye buli wamu ate tulina bye tutaasa n'ekimu okusinziira twataasizzaayo mashini singa 3 zetukozesa kyabadde ogwo nawe gwatandikidde awo kuba tegwatutta ebbanga ddene okuba nga gusaasaanye gwatandikidde eri walako mu nsonda mu baneiba babadde babaliraanye babadde batuliraanye gwatandikidde mwe mubadde muddako waliwo ekipande ekisooka ekyokubiri nga ffe tuli bakusatu ne gukwata wali ne gukwata ne wano ne gujja n'ewamu babadde ku speed y'amaanyi nga temulina kyemusobola kutaasa nga tetulina kyetusobola kutaasa n'ekimu wakati mu mbeera eyo ng'omuli okugenda mu maaso yes mwataasizaako machines mwataasizaako mwasobodde okutaasa ebisinga obungi bye byayidde omuliro ebisinga obungi kuba bye twataasizzaako
byo kale byabadde bitini machines 3 tubadde ne machines nga 8 gwe nga manager naddala mu kampani eri abatulaba essaawa zino eri abadde bakola zi order abaagala ebintu byabwe essaawa zino oyinza kubagamba ki eri abatulaba nyongerako ku ddoboozi batudduukirire ekyamazima twafiiriddwa nnyo ebintu bingi ebyafudde kuba ebisinga bibadde eri ku workshop just eno showroom byonna ebisinga bibadde eri workshop kyamazima nga yeri sitowa yonna gyetutereka ebintu byaffe ababanja ebyabwe tubakoze tutya abanja baali tugumiikirizaamu kyo kyamazima tetulina bwe tugenda banyonyola naye babe n'essuubi nti mujja bbawa ebintu byabwe era tugenda kuddawo mu kabanga katono naye nga twafiiriddwa nnyo kyamazima. Okay. Kale, on your side guys, ayinayo ekibuuzo kyonna nga kigenda wa CEO kisobola okuba ku kyobuuza. Breeze. Nze kyenyinza obuuza abantu bangi abakola omulimu gwe gumu ogulinga bo bano gwe bakola netuze tuwulira scenarios nga omuliro gubalumba okumala ebbanga kyemmanyira nammwe wano kugenza obalumba nga waliwo gwe balumba emabegakaawo negwokya ebintu byabwe mugenda kukola mutya kubanga bizinesi temugenda givaamu mukyagikola mugenda kukola mutya okusobola okubeera nga maaso eyo mukyetangira kale mubeere n'assurance abantu abagulako babeere n'assurance abakolako zi order nti singa tuba tuzzeemu guyinza okubeera nga tekujja kolaki kuddamu mwana wuliddeko nti naawe wennyini obusigo ebusoose okukwata awo ebadde luutu ya 3 mulundi gwa 3 gwokya kifo kyekimu kuba waliwo egwasooka era nga weetuli ogwokubiri baali baneiba twagulaba bulabi kati guno gubadde gwa 3 bagutooca tugenda kukola tutya CEO kyenyinza obasuubiza nti bakasitoma baffe bonna buli kimu kigenda kudda mu nteeko nga tufunye obuyambi bwammwe nga mutuwuliriza ate nga tukwasaganyiza wamu nammwe nti bino byonna bibaawo era nga si bye bisoose lwakuba kya mukisa mubi akaseera gye kagiddemu era nga nako si kalungi naye tubasuubiza nti tugenda kukola ekisoboka kyonna tugenda beera bwerinde essaawa yonna nga tuli ku stand by tetugenda kukkiriza kintu nga kino kuddamu kubaawo. Baze ekibuuzo ekirala bwe twazzeeko eggulawo okukebera ku muliro ogwo ng'Emaliyamu eweddewo wabaddewo ko mu luvuuvuumo abagamba nti embeera bw'eti emanyi okujja nga waliwo oba oli awo yeegwanyiza ekifo ekyo nga yawulira agala kitwala era ng'alowooza yakirinamu omugaso okusinga mu ate abakiwangaliddemu ebbanga kiki muyinza okwogerako ekyo tekina kye tusobola kwogerako kuba tetukimanyi tukimanyiiko era tetukiwulirangako yesi Sanchez Onyayo ndowooza byebyo ensonga banaye tuzirambise bulungi nnyo nga CEO bwagambye tukubira abantu bonna omulanga naddala abali mu buyinza abali ministries ez'enjawulo okulabika nti mudduukirira abantu ng'oggyeko Apple Furniture waliwo ne baneiba abalala n'abavubuka bangi abawera mu basoba mu 10 n'okweyongerayo abakolera mu kifo kino basigadde ttayo tebalina wakutandikira bw'obanga walabye emboozi twakoze eggulo nga buli omu akutte ku matama n'omukyala atunda emmere asigadde talina watandikira ministries ez'enjawulo zisobola okudduukirira honorable prime minister waffe Nabbanja mu kaseera nga kano bano baneiba bo oyitawo buli lunaku wano Kinyanyi na Mpindi kyemmanyi bwanga badde waka nawe walabyeko ku mukko ogwo osobola okudduukirira abantu bano ffe nga bannamawulire bwe tuli okutuusa eddoboozi
buli gwe kikwatako abali mu cabinet naddala essaawa zino weewaawo nga akaseera katuuse nga buli omu ayagala kusigala waali tusaba nga tetunaba kuvaayo soka tudduukirire abantu bano. Minisitule y'ebigwa bitalaze naddala byetusinga okwegayirira mu kaseera kano, minisitule y'ebigwa bitalaze okulabika nti abantu bano tubadduukirira n'abantu sekinoomu. Bana abantu bali mu loans ez'amaanyi zetutamanyi na muwendo, banka zibanja buli kimu kati kibeegesa amaaso kitunuulidde bo. Tusaba tusoboke nti bayambibwa mu kaseera kano. Nze mbaddewo era bano abantu bano abawangalira mu Apple Furniture mikwano gyaffe era buli ali wano amanyi ku bantu bano. Ensonga lwaki twasazeewo ntugamba tunoonye ku bantu bano batuwulire ki kye bayita mu kaseera kano, kuba kaseera si kangu. Kambaagaliza olunaku olulungi naye embeera yo gye tulimu wane Makerere Kavule.